Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mikwano? Muli mu mbeera ki? Bbaluwa ya leero erimu amaziga. Tetulina kyakkola. Mukwano gwaffe bannaye mujje mumuwe ku magezi. Nga bulijjo mbamanyi gye muli. Mwenna abateekako komenti zammwe nziraba. Nga wesitasobola bamenya olwakadde naye mbasiima kyova olaba komenti zammwe nziddamu. Bannange mikwano, ebbaluwa ya leero omwana ye Mariam naye ayina ennaku ku mutima etayinaayina. Ayina ennaku naye abantu baagala ki? N'otwala ebintu by'abaana ayina ogezaako basiraanyi bonna baffe baveewo baboneebone mu nsi eno. Bannange mikwano mujje mbasaba nga nfukamidde buli alaba meseji yange eno, buli alaba ebbaluwa yange eno ayongera ogisharinga ewalala. Mujje omuwala ono tulabe nga tumuyamba. Bannange mikwano, manyi musobola. Temwerabira bannange abalina endwadde ez'enjawulo. Oyagala kufuna figa nnungi, oyagala olubuto lukuyitiriddeko, oyina pressure, oyina kandida, oyina ebizimba mu nabaana, oyina ensekeza zibikira, walwala nabuguma, gitayo ewa Dr. Kizito Patrick asobola okuyamba ku bbeeyi ya kuteesa. Kati tugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaliro tuge ate munnaffe ye kyagamba. Kulamusiza nnyabo, amannya agange nze Mariam, nina emyaka 25. Munnange mukwano, nsaba mumpe ku magezi nkoze ntya okulaba nga nvaako kino ekizibu. Nze mukwano ndabye ennaku mu nsi gye simanyi nti waliyo omuntu aligiraba. Ennaku eyange simanyi nti eriggwa. Naye nakula okuweza emyaka 13 saalaba ku nnaku. Ffe twalina ssente nga maama wange alina ssente nga ne ku kyalo konna yasinga. Maama wange ku kyalo kwe twali tubeera yalina abakyala ng'abantu batwagala nga tuli bantu baana b'abantu. Naye ebintu byakyuka maama wange mu kufa. Ewaka waffe ne maama ne muganda wange twabeerangawo abantu 4 ne kojja waffe nga maama wakuna. Mukwano, maama wange obadde tewamuluma kiri awo, yagenda mu buliri, twali tuli awo kugenda okumuzuukusa nga maama mufu. Maama wange batugamba teyaleka kiwandiiko wadde n'ekimu. Era kojja agamba ebintu byaffe bye tuyita ebyaffe si byaffe, ebintu byali byabwe ne muganda we. Naye nga maama yatugambanga mukole nnyo bwe mulikula kubanga zino ssente zonna ze mulaba nnyina nazijja mu kutuuyana. Kojja yatwefuulira ne tugamba tuli baana bawala tutambule tugende kubanga ffe maama yakola ensobi lwe twamubuuzanga ku taata ng'atugamba ensonga ze tuzoogerako. Yafa tatulaze taata. Mu nsi tulimu nga nfunzi. Mukwano, nzize gy'oli nga nsaba mumpe ku magezi. Nina obuzibu bungi n'obuzibu obulala. Mukwano, nze buli musajja teri aŋŋamba nti nkwagala wabula okuggyako kunkwata obukwasi. Twatambulako ne muganda wange nga bamuwadde ku magezi ne bamugamba mwetambulireko muleka muliko ekizibu. Omusawo gye batutwala yatugamba kojja wammwe yabakola ebyo ebintu byonna ate kojja wammwe yabakolimira. Muddeeyo mugambe kojja wammwe abasonyiwe, wanaabasonyiwa mujja kutereera. Naye Madamu Rashida, kojja twamukola ki? Tetulina kye twamukola. We yatugamba muveewo twavaawo ne tutandika okubonaabona mu nsi eno nga teri muntu yenna asobola kukukwatako, teri muntu yenna nga ne wakusanga nga enkuba ekkuba gamba weeyongerere. Ku gino emyaka gye ndiko tubonaabona. Nze sisobola pangisa nnyumba, tosobola kumpa mulimu ne mmala nnaku nga nguliko. Nze abeera ne ssente n'ozikola eza mukama wange zonna ne zibula omulundi gumu nga siziriddeeko wadde 10. Awo ne bakwata ne bangoba. Naye bannaye Madamu Rashida mbonyebonye.
Munseno nze gy'oli ompe ku magezi nkoze ntya nange okulaba nga nfuna obuweerero nkoze ntya okudda mu bintu bya maama n'okuvaako kino ekikolimo kya kkojja kubanga nkakasa kkojja yali mwavu nga maama yamuyamba naye kati tetulina biwandiiko kkojja n'amugamba otya nti no maama ye yali akuyamba nga tewalina biwandiiko n'asanyuka nga mupadde ku magezi sigadde nze Mariam nga mbeera kaleerwe ebbaluwa yaffe ey'olwaleero mikwano yeeyo naye bannaye ensi eno eyina ennaku naye nsaba Mukama bambi abatusaasirire mwenna abalina ennaku ey'enjawulo tolowoozanga ku kibi manya ku kaseera newooba olina emyaka emeka ng'okimazemu emeka manya insha Allah ogenda kufuna obuweerero saba noonya amagezi gonna woosobola obulamu tebugulwa kyoba omanya ate obulamu bwo kyolina kya bbeeyi tobujaajamya kati kyenabadde njagala okumanya kyotanteredde mu bbaluwa ate essimu tewagikutte waganye gikwata kyesimanyi lwaki awasiiyo nga wewaŋŋambye ensonga lwaki tebagikutte yasimanyi naye mukwano abasajja abo oba otambudde ne bakusanga ne bakwata kubanga ŋŋambye ebbaluwa eno ojja giwulire olina essimu ojja okuwa ogiwulire onkubirako ku ssimu n'osobola okunnambulirira ng'abaana bonna abanaba bataddeko komenti zaabwe bajja kuba basobola okujja mu inbox yange nensobola omuyamba n'asobola okumbuuza kyonna kyambuuza nensobola omuddamu nasanyuka nga mupadde ku magezi nsigadde nze kidda wammwe nga nsaba komenti zammwe nakunyongerako kujja mu inbox zange kunyongera ku magezi kweyo ennamba eri awo wansi temugyerabira WhatsApp group yaffe waliwo linki gy'osobola okujjako n'otubuuza buli kyowulira kyoyagala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.